Wow, labazaabo gwe. Mu kyalo ekiri okumpi n'ensozi era nga kwabeerangako bagagga bokka, waliwo omusajja eyali ali ku kyalo kino era ng'amannya ge baali bamuyita Zidoolo. Zidoolo ono buli mugagga bwe yafanga ku kyalo nga yasima entaana ng'akola emirimu ku lumbe. Kye baali tabamanyi nti buli bwe baamalanga oziika, Zidoolo yakomangawo n'asima entaana, n'abba engoye, zaabu n'emikuufu gye baziseemu abafu. Mu kyalo kino abagagga baali beemanyi era nga bakuŋŋaana ne beewaamu, nga buli omu ali mu ssanyu, ne mu biseera eby'ennaku beebeererangawo nga baagala omuntu aba afudde bamuziike mu kitiibwa. Era we waabangawo omugagga afa ku kyalo kino ng'abagagga banne bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'aziikibwa mu kitiibwa. Baagulanga keesi ekyasinze obw'ebbeeyi. Omugagga aba afudde baamuziikanga n'engoye ez'ebbeeyi, emikuufu egya zaabu, engoye ez'ebbeeyi, nga ne mu ntaana bayiwamu ssente okulaga nti ono afudde abadde mugagga muvundu. Wabula buli lumbe ku kyalo kino Zidoolo yajjanga, yakaabanga n'okusinga bannannyini mufu ng'akola emirimu ku lumbe era ng'abatuuze bamwagala nnyo ku kyalo kino. Banaye afuude wowenze. Olunaku lumu omugagga yagenda n'afa ku kyalo, abantu bajja okuziika nga bangi. Omugagga ono baamuziika mu kitiibwa. Zidoolo teyalutumirwa mwana era yaliwo nga bulijjo ng'akaaba amaziga okufa obufi ne yeevulunga mu ttaka. Abantu ne bagamba bambi kirabika abadde mukwano gwe. Zidoolo ye yasima entaana, omufu oli baamuziika mu bintu eby'ebbeeyi. Nga bamaze okuziika, abantu baatandika okudda ewaabwe, wabula ye Zidoolo yasigalawo ng'akola ku ntaana. Waliwo abakadde abagagga ababiri baamulaba, omu n'agamba munne, Zidoolo ono emyaka gye mmaze ku kyalo kino simulabangako nga taziise, ku buli mufu abeerako. Zidoolo ng'ali kumpi awo ku ntaana agirongoosa. Ne bagamba bambi musajja mulungi. Naye Zidoolo buli kuziika abeerako. Emyaka gye mmaze kuno buli kuziika ye abeerako. Kye baali tebamanyi nti Zidoolo alina emize gy'akola. Abantu baggwaawo ekiro ekyo mu matumbi, ng'omwezi gwaka, Zidoolo yajja n'atandika oziikula entaana. Yagisima ekiri nti ye yagizimbye, yali amanyi engeri gy'agenda ogiziikulamu. Era bw'atyo yatuuka ku ssanduuko, yaggulawo ssanduuko, bw'atyo omulambo gw'omugagga n'agwambula empeta eza zaabu n'emikuufu egya zaabu, era yagenda mu maaso n'amuggyamu n'ekireesi ye eyali eya ffeeza. Waawo ngenda gagawala. Mu mpewo ekunta n'omwezi nga gwaka, Zidoolo yali yakikola dda era ng'ekintu kino akikoledde ebbanga, era olwamala n'azzaayo ssanduuko n'entaana n'agizaayo nga tosobola tegeera nti oba waliwo eyagikutteko. Jjukira ye yagisimye ate amaze ebbanga ng'asima entaana, akirinamu obumalirivu era yatambula n'agenda. Zidoolo yakikolera okumala emyaka egiwera era nga teri asobola kuteebereza. Zidoolo ebintu byabbye ku mulambo teyabitundanga ku kyalo, wabula yalinnyanga bbaasi n'agenda mu kibuga n'atunda ebintu ebyo gye batamumanyi. Yaddanga ku kyalo era nga buli omu amwagala nnyo. Lunaku lumu yagenda oziikula omu ku bagagga abaali bafudde ku kyalo ekyo. Yasima entaana n'atuuka ku ssanduuko, wabula olwabikkula ssanduuko yeekanga ng'omugagga gwe baziise leero talina bintu bya bbeeyi. Zidoolo yaggwaamu amaanyi ng'alaba amaanyi ge gagendedde bwereere, naye yali tasobola kuviiramu awo. Omulambo baali bagwambazza ekkanzu ennungi era ng'eraga y'abagagga. Bw'atyo yayambula omulambo guno ekkanzu n'engatto era entaana n'agizzaawo nga bwe yali. Nga wayise emyezi, ku kyalo kwaliko akabaga era ng'abatuuze b'oku kyalo bonna kwe bali. Mu bantu abajja kwaliko ne Zidoolo, wabula yajja nga wanjawulo, yali ayambadde ekkanzu ey'ebbeeyi. Buli omu yamutunuulira ng'anyumye okuzaama. Is this the Zidoolo we know? Oh? Mu baamulaba mwalimu mutabani w'omugagga gwe yali asembyeyo okuziikula. Yeekanga ng'alabye Zidoolo mu kkanzu n'engatto. Yamwetegereza nnyo era bw'atyo n'agenda n'amubuuza, Zidoolo, eno ekkanzu wagiggyeewa?
Zidoro n'amuddamu nagiguze kuva mu kibuga. Omusajja n'amugamba eno ekkanzu n'engatto nga bifaananira ddala bye twaziikamu taata wange. Zidoro ezo engoye nga ziringa eza taata wange ze twamuziikamu. No, these are mine. Ate nga taata ekkanzu yali yagitumya mu Bufalansa era nga baamukolera emu yokka. Zidoro yakankana n'agamba nze nagiguze mu ttawuni nvaako nze. Omusajja n'atambula n'agenda mu birowoozo ebingi n'agamba kansuubire kye ndowooza si bwe kiri. Era yagenda ku ntaana ya taata we naye ng'entaana teraga nti baagiziikula. Yeewuunya nnyo kuba ekkanzu baali baagikolera taata we yekka era yavaawo n'adda ewaka nga naye si mumativu. Zidoro eyali omwavu obulamu bwe bwakyuka ng'alina ssente nga buli omu yeebuuza azijjawa. Naye teyalekeraawo kugenda mu nnyimbe era ng'apaakinga emmotoka ye n'agenda n'asima entaana mu ngoye ez'ebbeeyi. Olunaku lumu omuzeeyi omugagga ennyo ku kyalo yafa. Era ku lumbe baamwambaza empeta ez'ebbeeyi, essaawa ez'ebbeeyi, n'ekiresi ez'ebbeeyi, n'engoye ez'ebbeeyi. Zidoro olwabiraba essanyu ne limujjula ku mutima. Yagwa wansi n'atandika okukaaba nga bulijjo. Afudde, afudde. Abakungubazi ne beewuunya n'okwewuunya nga balaba nga w'oba obadde tumanyi famire ya mugenzi oyinza olowooza ali omu ku batabani b'omufu. N'abaana b'omufu bamutunuulira ne beewuunya. Zidoro mukwano kigwa n'abaana b'omufu bamutunuulira ne beewuunya. Zidoro mukwano kigwa alina ne muzeeyi waabwe. Afudde banange. Who is this one? I don't know him. He seems so broken. Era baagenda maaso n'okuziika omuzeeyi ono. Ekiro nga bulijjo Zidoro yakomawo n'atandika entaana era n'aggyayo sanduuko mu ssanyu eringi. Yabikkula sanduuko nga muzeeyi alina ebintu eby'ebbeeyi. Essanyu ne limujjula. Yassaako ka simayiro era yamuggyamu chain ez'ebbeeyi, empeta ez'ebbeeyi era yazzaawo entaana nga bwe yabadde. Mujjukira mutabani wa muzeeyi yafa Zidoro n'abba engoye ze mu ntaana. Yali yeekengera Zidoro era yali yayogerako dda ne famire y'omukadde ono omugagga abadde afudde. Era famire we baali baziika muzeeyi ono baateekako eddagala ku ntaana nga Zidoro tamanyi. Zidoro aba agenda kyava awulira ekimusika. Yatandika owulira kibooko nga zimukuba naye ng'aba talaba ani amukuba. Yawoggana era obudde bwamukyako ng'ali awo akutte empeta ne chain. Abantu bajja ku ntaana ku makya ne bamusangawo. Ekyalo kyonna kyaggwaayo nga kiraba Zidoro ono naye nga ali awo ku ntaana tavaamu kigambo. Olwamala famire y'omufu nejja era Zidoro yakuba omulanga n'adduka ng'agudde eddalu era teyaddamu kulabibwako ku kyalo ekyo. Wabula abantu bagamba bamulaba mu kibuga eyo nga yagwa eddalu. Funa ekyokuyiga mu mboozi eno. Abadde tannaba subscribinga ku YouTube channel yaffe Wisdom Tales TV UG. Yoteka video enamba